Okay, ku Celebrity Track Extra UG omulungi atulaba olunaku olwaleero ogamba otya embeera eri etya ntandise nno kati sigenda kuddamu bintu bino olwo buli dakiika bonzizaamu ate jogana ne Jasmine mukwano wano lili Jasmine mwafuka ba mukwano kati oyo munnange kuva dda madde ndi mukubiza kayimba kati booking so kukubira nti Jasmine Romako International Africa ne wakyozera wanyu Lydia Jasmine asimu sewo tonjogeza bigambo bisinaba kwogerako kankubuze sinaba kunaba kuzalako ku Jasmine mu Uganda 2023 sinaba kuza kijewo devotion abakuzala ku Lydia Jasmine just ayagala nnyo ebintu nedda bine byokutambula ng'okoze bwoti si kibatu kakati ku Celebrity Track wetu wetandise netaze Ronnie Mark taba na sente muzibuzi ali awo ansumbuwa tusinzidde wano ku Silverback Lounge Salama Road abamanyi Salama Road akafoka amanyi katabwe enaku zina akaliko oba oyita bwoti wano bwoti balagirire nno nanti kulina na machimba kinjeses kwabira ku Salama nze sibera Salama naye nzijawo wano because wanyumira kitegedde ate nekirala namusajja wange getubera naye wano mita Gilbert Silverback wano era botuuka obuzabuza Gilbert oswana olya byolidde ku bbanja bagamba Gilbert angambye ajja kusasula akafuka mutawana mbadde sinaba kujjawo abaana nga bangamba bulijjo bakugamba the place is nice kati bamuletawo dda yani mpozi Sharifa Sharifa nno naawe kyoteekoze ku ggwanga bamuletawo dda naye nga kafuka teeketeke bulungi olunaku olwaleero we tusinzidde oba yakujja kuwummulako tulabira omupiira oli mu kafa akateeketeke obulungi okulya byakabi security cameras weziri bobanga security atali mubbi wakyalirikire nnyo security kati anti olina okuba safe wano ng'oli wano so byebyo mujje banaye mukiringe weekends weekdays endongo ebeerawo wano nasemba okulaba Winwagize nga performinga wano wennyini bona teri muyimbi atazeeko ekirungi ekifo kitegeeza nti kyamaanyi olunaku olwaleero weekend baddemu bintu bingi n'okutuuka olunaku olwaleero kuva we twava mu battle eri yali Friday the other week ne tuyingira weekend gye tubaddemu ebigambo bibadde bingi ne tujja tufiibwamu mukwano gwaffe Evelyn Lagu n'atuva ku maaso kwegamba stories zibadde nyingi zibadde zigenda mu maaso naye eggulo lwadde lwa lunaku lwa mukaaga ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa September lunaku olwateekebwawo ng'olunaku olwa the return of champion good Kivulu kyabaddeyo olunaku olw'eggulo okukomawo mu Fangoni Forest ekivulu kyabadde era kyatambudde bulungi nga bw'ojja okuwulira nga Ronnie Mark gweni naye wanajja kuba tubuulira ye yakirabya atya ensonga lwaki munoonyezaako atubuulire buyinza kubanga obuzibu bwavudde ku kyemaama wekibanga kyakutte amaanyi effort yavuddewa wekibanga kyaganyeemu olinga alaga nti oli ova mu ggwanga ddala ozze buzibu akatuuka mu ggwanga Uganda da Ronnie yabaire champion gundi nzize naye tumusanze alien skin musanza tuvudde naye eri avudde lwafu abadde ava side zeri kati nayimirira nangamba aveyo uwe nimuga nange ngenda okusala amarod nayimya tunyumyamu ngayuta abayaya batadde kamotoka ke yasazaako nanyumize biga ina byangambye sola kwogera ku kamera ntujja kwogera kati we tugenda osoka uyanjira batulaba Ronnie Mark abasebo ne banyamba buza konze Ronnie Mark Kiyingi Kasazo ndi musajja munamawulire ate ndi music distributor mu Romako Africa so ensonga zonna eza kola tunes mu Uganda twazirekera Romako Africa yezikola ng'oli muyimbi toyina kola tunes oba tomanyi ngeri ya distributing a music wo Romako Africa fabasinga tunoonyeko okay wemjogera ku Romako bamanyi okuŋŋamba oyogera ne tutandika okunoonya tuweereza message mulwawo ziddamu simala biki kadi leero nzikiriza mbawe namba yange bawe namba y'essimu Romako Africa namba yange y'essimu eri 0702 666 554 0702 666 554 eyo yange nzagikwata omwana naye nga speed nene ani babi chagu ne speed nga nene divorce ubo mwana asokadde wanayimirire mukono babi eyanza mukono naye wano wetulaga wazibu nnyo some namba ya Romako pamwe ebyo manyi gwe kivubuka gwe wantamu naye nga koka madamu alaba sheno ebikyalawo nange sebo nina abakyala madamu alaba sheno nange nina abakyala Romako Africa namba yange esimu ngiddamu okusembayo
0702 666 554 eyo ye yange nkonaako WhatsApp byonna tujja tubitereza. Okay. Wiki ebadde etya lunaku lwa Sunday lunaku lwa leero wiki ekutambulidde wiki ebadde nnungi wiki eno tubadde tulina bye tuli mu kukola ebyendongo tulina okiteekateeka awo okutandika October awo tubadde tunywa mu music engeri gyatamuddemu omwaka guno engeri abantu gye bamuconsuminzeemu naye kye twetegereza kimu nti music afulumye mu 2023 asinga abeera mulungi audio video ngambi olusi video nungi audio nga mubi so kye tubadde tugetegereza ng'ennyimba eziri perfect nga audio ne video byonna biri perfect zibadde ntono twatuwe tuyimba lwa Rema olupya ngolaba video eganye naye nga te audio mulungi nnyo mbadde zijja mu motoka neŋŋamba oyo Sharifa ne mugamba nti abantu basooka ne bagamba mu lulimba lwa Rema tesi lulungi audio nga yakafuluma mbu yayimbye biki ne muganda wange TikTok no giraba ya tabbu muganda wange walo kapati akali mulimbo olwo nali simanyi kali mulimbo olwo oluyimba lutambudde abasooka ne bazalawo ne gamba si lulungi esa wazi ali atya omuntu yazala wayinza okuba alina ekizibu oyo audio owa Rema tonight ezennyimba zirina vibe etali ya bulijjo nnyo era bw'olazaawo oluyimba ng'olumba nkwewuunya ezo vibe si za bulijjo ezo vibe Abanigeria badde batera ozikuba Bayemi Alade ojja kwesasa oluyimba lwa Yemi Alade baluyita Nakamu bw'oluzannya n'ozannya n'olwa tonight ogenda wuliramu ng'owuliramu instruments z'owulira nga vibe eringa y'emu kati mu Uganda tubadde tufuna nnyimba zirina vibe bw'etyo ene Rema yennyini abadde akyaludde ofuna oluyimba olulina vibe bw'etyo so bwe yalufulumya ze naluwulira ne ŋŋamba agifunye baaba agifunye buli gy'aginoonya agifunye naye bwe nalabye video nagambye oluyimba ono luyinza obutatuuka gye tubadde lulina tuuka katuleke mu audio kale mu audio kiri kitya anti kati kyegamba nti kyekibadde gamba kibadde tutunulya wiiki eno mulimu gwe tubaddeko mu Romako tubadde project gye tuli mu kukola nga tulaba ennyimba ezandituuse eri tezituuka kubanga wabeerawo ekibulamu audio waba mulungi video teba nnungi kimala in fact ndowooza waba ocreditinga 2023 ennyimba z'ogamba nti audio perfect ne video perfect ndowooza ate ekinneewunyiza oluyimba lwa Lydia Jasmine lwe lumu ku nnyimba z'ogamba nti audio perfect video perfect tewalidde oluyimba lwa Lydia Jasmine kawo muwa obudde oyinza okuba tonnaluwulira luwa obudde oluwulirize audio wa kabi bononya audio wa kabi 2023 kawo Lydia Jasmine zizimu ku nnyimba z'ogamba nti this is a song kyokka ate video bwe yatuuse Franka ye yakoze video Frank ja era nkucreditinga sebo mukulu Franka sebo muzei wakazi tapowa azimbye abantu ba gravity ba George atadde tofali ku bayimbi bangi so tukutumiddeko nnyo Frank ja ayitapowa nadde naba quality ya video zafulumya kati yakoze ne ya shibe empya oyo Frank ja so nadde tunya video Frank je yakoledde Lydia Jasmine yakawo ne ngamba wow Frank anga delivery wagambye wow era Lydia Jasmine njagala okugamba nti big up on yourself baby girl tewalidde oyo mukwano gwange naye bw'aba akoze ekitoi kitali kirungi era mugamba nange okulyako tewalidde kibuzeemu mukwano gwange sigaana naye bw'aba akoze ekintu ekibi mugaa kino kibuzeemu wakola ekirungi mugamba this is nice work so kawoowo Lydia Jasmine lwe luyimba olulina audio ku tiiki ne video ngeri ku tiiki sigamba nti waliwo ennyimba endala ezirina tiiki naye ng'oluusi video si tiiki naye nga ate audio tiiki wayendala nga video tiiki nga audio si tiiki kati ezirina tiiki side zombi audio ne video kawoowo Lydia Jasmine so it's a nice song ate nalulaba alunoonye waliwo n'oluyimba lwa Vinka Bailando nawo lulungi remix original bakoze remix bagikoze naye sinagiwa nnyo budde ate kisingo lwaki kyeneebuuza lwaki omuntu waddamu oluyimba n'omuntu oli gwazeemu naye oyo ayingidde oluyimba nga mupya mu luyimba olwo ayimba lyrics zoli ezasinga okwasa yayimba ate paati yoli yasinga okwasa kiba kisinziira muntu wabanga yazze ku luyimba nga writer ng'amanyi okuwandiikira ennyimba ze aba ayagala awandiika ebipya bw'abanga nga si writer aba ayagala ayimba ebiri bye yasanzeemu naye kati olaba nti ye bw'aba ayimbye olide bye bayimbye edda oba totuwadde firu ya remix kiba kibuzeemu so abo abaana Vinka no music waliwo n'omwana omulala kyali wange ya managinga Peterson omumanyi wa Swangs gaya ali awo alina ebirevu bwati bangamba ennaku zino yatandika okutegeera ekibatu abaana ba Swangs tebagaba ssente Zafarani nze Peterson mumanyi Zafarani yaŋŋamba namusanga awo nga tuli press conference ya lutalo yennyini papazi oyo manager we yani Peterson nangamba ngenda kutendongo muganda wange nja kunonye naye nga nije buli kati ayindongo aleka tannagita ajja kuna Peterson simu gumunyo asoka nonye kwene eriwo esimu gumunyo naye nonyeko kwene eriwo Peterson sebo nonya ku divorce ono Peterson wandeka kwalo alonga ekyo kya Zafarani
ate omuyimbi nga Zafarani mwagala omwagala oti kayimba bulungi atalabika bulungi music wako mulungi kayina alina eriiso bwerite okamanya eriiso lyako kwegamba nti music wako mulungi simanyi lwaki oba swangs tekoze kinene ku promoting naye badde bagezezzaako mu guno omwaka guli omwaka ogwedde tebakola bulungi naye guno omwaka badde batandise opushi nga kitegeeza yakuba jeguli ako ka mwaka guno waliwo n'akalala nakawere oyagala kunfuula nakawere Sharifa nakawere nedda baba va ku mwana waabe jakufuba so omwana Zafarani akola bulungi ne tugamba Peterson nonya ku mukulu divorce ensonga azitereze ate waliwo n'ate amanaging ani ono wa Vinka yani ono munene Joero ye munene mu government munene nakuzono yanga yafuna mu sente lwakona mulako mawulire awo ng'omukazi simanyamo amugobaganya simanya yali amuteka mu sente nakuzina abakazi abateka mu sente tuli ku buzibu nabirako ku Joero oyo anti wiki yemu gye tulimu ebadde mu Bruno K era ndowooza byebyo esaawa zino bw'oyogera ku bintu bwebityo Bruno K kati yali yeeronda ku bukulembeze owa Simawu nga tetumuwadde naye wangamya mbuyinza naye ku luno twamuweeredde eddala entebe officially Bruno K ne byonna biri music industry Bruno K ayina ke yangambye kakanyumidde kasa agambye ako bwakataala akataala akonno kaakafe nakatwakira etaale yaka waliwo otuuka n'ogamba oba nange mbeeko gwenkubira akatalanga kaake ebyaddala waliwo jamu yakwata ku Jinja Road awo oluguudo ne baluziba enkuba yali etonye gwali gugudde nze kankubawe kati mutima ne kaaka bwe kati kyokka nga emmotoka tezitambula mutambulako bwetambula ebyenywa nnyo ate nga enkuba yatonye kati Bruno K naye yakubanga enkuba etonye twategeera Bruno K oba yakuba enkuba etonye oba yakuba ku maca naye kasi yamuga kaaka kakola kati akatala kakola kati aka Bruno K nabakuba zakatalako Bruno K nyinza obutamunenya nnyo naye ekintu kyemunenyeza nze kyendowooza nti abasajja kye balina oyiga mu ssolo ya Bruno K ekya renti muganda wange bw'omukazi waba kuteekamu ssente ebintu byotalina kukkiriza tokkiriza nga renti kukuwa woosula oba kusasula woosula tokiganya muleka akwambaze muleka akutereko ssente ka mobile money muleka akutwale ku shopping muleka akugulira essimu oba mmotoka agikuwe tokkiriza omuntu okususa oba okusasulira renti lwaki mugambe zakira ebintu ebi Andi road amukazi ankubira andi akotokaganya divorce ensonga za landiri nazo zatabuse lwakiri okola bwoti divorce lwakiri mugambe of course mugambe sente za kintu kirala ozidivert ozize kuki kurent kwanza njukira lo muyimbi omuntu ali naye mabega yali yayagala rent nakwata essimu ye n'agamba ebuzi kitegeera yakwata essimu ye n'aginteresa netuna gamba nti essimu yabuze balina omugulira essimu endala netubeera awo nga ffe balina okwogera nga n'abantu bangaba essimu ye yabuze iPhone bamugulira endala kumbe sente zigenda zikwata ziteeka kuki ku rent naye era nga tamugambye nti sente zaki za renti tukigamba Ronnie tukirize nti omulembe guno abakyala bagenda tuwasa baba wasadda ate bana abawasa 10 baba wasadda ate oza bagenda bawasa 10 fe bakyali bafa bali mudya obamanyi omuwendo ngali mudya bakyali bange bangi sijja boogera nga babulako bukaaya nze mbalina ate nokuva dda si byakakati kuva dda nga tukyali yala nnyo eddedda ojjukira ku street yaffe nga tukyali yala nnyo baba bajja nga batukimubaraka si mubaraka wala street yaffe bagiyita ddojo nga batukima omu ku omu nga bajja bajjamu omu ne bamutwala mu ddya n'akomawo nga alina engoye empya nawunya bulungi mwamuli awo mwamuli awo n'owokubiri bamukimye kati ffe ne tugamba tekijja kusoboka tebujja kuntwala ffe twagaana batwala bakyali baffe nga babamalawo ku street abamu nga tukola nabo ku radio abalala tukola nabo mu mawulire nga bajja balukwatako naye waliwo omu ge baatwala olwamutuusa ye mukyali waffe abalina ku CBS okwo kati olwamutuusa yakomawo nga avuga emmotoka ya mukyala nga mu buutu mulimu crate ya club bwa yali anywa club nga mulimu crate number nga sebo mukazi yamutaddemu crate number bwoba oyagala okunywako ng'ogulawo buutu ng'ojjayo ng'onya tonyaddamu kwemenya ng'alina obwowo bupya
nengoye kyemanyiko kiri kimu nga bakakuwasa bwe bati nga wakagenda mu ddya ogambye bulako bukaya nga wakagenda mu ddya ojja n'obuwoowo kyekisooka ojja owunya buddiyo era baŋŋamba eyo quality esooka olina oba nga owunya bulungi kati omusajja yajja awunya bulungi naye kyensinga okujjukiza nze kye nali mwebazaako birthday bwe yatuukanga omukyala we eyali amutadde mu ddya yatujjanga ku swiiti n'atuwa keeki nga tulya keeki wiiki namba bakyali waffe bamutwala mu ddya kati nga bwe mulya keeki ye ekiro ng'asasula naye nze bakyali bange bakatwala mu ddya tobala kyokka ate ekinneewuuza ne bwofuna ssente waliwo abaatuuka ne bafuna ssente neera ekintu kyasigalawo kiri kibanga ekibalondoola kyasigalawo era ogenda olaba nga bakyabikola anti bw'omanyira okumanya nti omukyala akuwayo kasente ogamba ne bwoba bikuttemu ogamba kankube kasimu ate oba toyagala nakukola nnyo toba nti bagamba bawala bakuula naye baboyizi bakuula baboyizi bakuula okusinga abawala anti tulina tekiniiki tulina ne teeke nnyingi teeke weeziri nnyingi ezisobola okugjamu omukyala akasente tulina zino ezakataala tulina eza renti mbadde envuga bankwatira nono kujinja lode emotoka yange bagisibye mbadde nakejjako sente ate kati abasirikale bagikutte terina mipiira yagala mipiira gyonna kati mipiira giri mukamu 2 gyonna ate kyemipiira okyogedde nabanga ekikulidde kubanga nakuwulirako oyogera ku mipiira egyo giweddeko emotoka togirabe naye nakuwulirako oyogera ku mipiira egyo walina simu giwali okuba ngaoyogera ku mipiira kakati kati waliwo omulala kyali wange ekyo yakola yagenda bakyali baffe tetubogera mannya twagenda mu kiriniki waluka mu kiriniki nga tuteesa na musawo nga tugamba ono ali bubi nga tulaga tumusibako ebifa ekyupa kuno kanula nga tukuba ebifaananyi nga munze aweereza mugabo nonna ali bubi ku simu yange mbereza oli ngamanyi gwali close ng'agamba banemuganda era ekizibu balina eddagala bagenda okima kati lyebaleetaga omuteekawo naye tebaliina wano ng'olwo kyekimuluma ate kamugamba bajja kuleeta lipooti njikulaga essaawa eno ekizibu ekiriwo balina eddagala lyebagenda okukima kati tuweerezeeyo ku ssente oba olinawo kuba nze zimpeddeko ate abadde atidde okukola ki okugamba gamba abadde akutawaanya nnyo nambuuza ssente nga mmeka nga njogera muwendo ssente zaali nnyingiko n'agamba abadde taziwezaawo naye kakube ku masimu mu ddakiika ntono nnyo n'aziteekako n'agamba kati agenda okujja bwe yaweereza ssente ne bamuggyako wano kanula ne bamulaga nti kati akyali bubi naye eddagala ki tutereke ebigundi ku mmeeza wano kulaga nti alimizza eddala balikubyemu biki ajja genda ate muleka agenda awummulemu kase eddagala balimukubye naye ng'ebyaddala yali mulamu teke naye sene twali tukoze tutya twali tuzifunye oyo kyaliwaye wawa nkutumiddeko nnyo mukama wange omanyi kati olaba divorce obwenzi abawala badde bamanyi be basinga obwenzi naye baboyi tukuula abalenzi bakuula okujjako ate buli musajja yina kano tokeibala kajja essaawa yonna okujjako nga natural eggwewako ejjoogo bw'oba oli musajja nga natural toyagala jjoogo sinabaddikoowa anga gwe natural toyagala kujooge njagala banjooge baba kati gwe oyinda essaawa yonna emipiira bakyagigula egy'emmotoka bagule emipiira waliyo ate ffe kati nange nesasuza abaana banziba naye kati waliyo ffe tewejjaamu nnyo loni muganda wange ze twakoowa okujoogebwa ffe ate kati nawasa nava mu bintu ebyo naye kye mbadde gamba obwenzi bukola bulina system upgrade obwenzi bulina ebutuuka ne bukusaba system upgrade software aweddeko upgrade nze nsekerera abasekerera Bruno abasajja lwakuba nti Bruno ebintu ebiri mu kamera naye abasajja bali mu bufumu naddala bali mu music industry bebakusinga abatali mu bufu abatali mu music industry bwetunu ya mawulire ku side yaffe niwo tunayo bwoti company zona nibakugamba nti omuterayo omukono buli golanga nibakugamba nti omuterayo omukono nti tesimufumbo ndeka akutenga tolina mikono ndeka kati olaba mu music industry kati tunuya abaana naginadde mbigamba abaana ne bagamba gwe ogamba abayimbi
abayimbi bakola video za bay temumanyi sente za video ezo omuyimbi akola video ya milioni 10 milioni 5 milioni meka nenge byaddala nawe okimanyi omuyimbi ono talina sente zafuna tafuna bookings ekyokubiri gwobadde okimanyi nti bana abayimbi mu covid wona balinga bafulumya videos nga tebakola babeerangawo batya ye gwomanyi obulamu bwabwe abayimbi buli very expensive beerawo batya mu covid kimanyi nti babeera mu covid ebbanga yo n'emyaka ebiri nga bonna bali okay babeerawo batya bana abasekerera Bruno K oyinza bagamba ki nze kyenyinza obbagamba abasekerera Bruno K for the women muli okay to laugh because ebyo bibanyumira ebyo bintu byammwe bibanyumira naye abasajja n'abaseka kati abakyala abaseka ayinayo gwali nayo ng'ali ate omukyala bw'aba waseka muleka aseke esente zize yewasiza zene zize naye kye tukugamba abakyala kye mbagamba abaseka omukyala ennaku zino waliwo level wootuuka ng'omusajja olina funa mufune umwe wasiza omuteekemu ssente kati ng'olaba omukyala wa Bruno K emyaka gye yabadde atuuseemu egyo emyaka osobola onoonya omusajja kwana genuinira kwana ebituufu n'abula emyaka gy'oyo omukyala oli waddembe okuwasa Bruno K neweefunira omuntu onoomweteramu ssente okuba esaawa zino kizibu nnyo okusanga Ronnie Mark obanze nti nze kukwana awasa muntu teri agenda kuteekamu ssente oba takola bulungi nankanigwe nga ogirawo n'abatali abo n'abayimbi waliwo abayimbi nange bemmanyi ng'okutereera okuvukira mirembe gyo olina ofuna omulenzi omwe wasiza omuteekemu ssente zo omwefugire omugambe nkugobye ku social media sikulabako beere wako ofumbe piraawo n'omugamba kola kino labirira abaana ng'omwewasirizza nga ye omulimu gwe kunyirira kutintinga kirevu kukuba kikalu bwebyo kuwunya bulungi gwe tulaga kati weewo bw'oba olinamu ku ssente ng'oyo oyagala laavu eyaddala otuuse okwewasiza omuntu batuwase badivorce we baliwo naye kati for the men abasajja nze ndowooza wandisese kitono because oluusi naddala abali mu industry bemba njogerako enewaffe life yaffe eri expensive esaawa yonna voice note efuluma essaawa yonna video bufuluma voice note zifuluma voice note efuluma ng'eddikini oligamba balinyenye mu ttanka ate kati Land Road yangobye waliwo nabonawulidde obwatanza ofuluma obwa kyaliiwo akuba munange toyagala kwogera ku kyaliiwo oyo adde ayogera oluzungu ng'agatta I am missing you baby tumuleke ku mugaati gwange nze omugaati zesebo muganda nze omugaati teguntuusaawo nze omugaati twalemera ku mazima mate mwagala kutankula musajja wange mumugyemu ebibye nze nkubuulira ku musajja wange oyo naye nze kye mbadde gamba tumuleke Bruno K ekisembayo nze madde ndowooza madde ndowooza nti kati kyabaakola atandika okukkiriza ebintu ebimu kuba kati abantu batanza otegeera that is who you are atandika okukkiriza ebintu ebimu n'ekirala atandika okurespectinga abantu abamu abali close mu bulamu bwe because ebintu bigenda tutuuka nga birumya abantu abalala bamwetoolodde lwaki abawala abalala mikwano gya Bruno K n'abalala babadde adeetinga kati essaawa eno bali mu kweraliikirira abamu bali mbufumbo mwayawukana dda ne bali mbufumbo bwa kitiibwa baafuna abasajja ababawasa bwe balaba ebintu nga bino obutambi bufuluma buli kaseera amaloboozi gafuluma evidence efuluma buli kaseera uno kuja kundetera ebizibu gwa kibuuza kyemanyi bwawulya voice note ogamba lubuto nekyo kiwale kyasibye akwaze bino bino wedda byeboogera siraba mukwambala sibitegeera siraba mukwambala like abantu obulamu babutwala bwe batyo kati bwajejero kwaseereza mubiri ku mubiri abaana balidde oba omuntu wabakuwadde sente z'abatayagala oyambale kirabika oliwo abakuwadde sente ze manyize mbadde sijogebwa nnyo sibimanyi nnyo ebintu edivorce gwalina obbingamba kati mbadde gamba divorce Bruno K alina okwegendereza abantu abamwetoolodde engeri gye bagenda okukosebwamu yagenda kwegatta bibye yegaddanga ebyo tebyamuyinako buzibu naye abantu abakwetoolodde abantu abali innocent abagenda okukosebwa kati omanyi nti owedda twogera ebintu bino naye nga baleetamu Farida nakazibu nawulidde nga bagamba nti kati Farida awulira atya buli ddakiika lwe bagira twakava mu Vanessa Bruno K is the najja bambi abagatte najja ku Serena n'abaleeta Kigundu n'abaleeta ku Serena twali ku show ya papa yali ani yesooka yali ya papa yali ya papa yukiranga yali before papa yali ani yali ya papa we yabaleeta mbu okole ki abagatte kye neebuuza mu bino byonna
kale katute tuganye Ronnie bwobiraba otya Bruno K ne Farida nakazi mche kibagatta kibagatto jja kibabuuza ng'obalabye nekye mbadde gamba lwaki batana ali innocent ati Farida ye munne gwe bateŋŋana era ne Farida muyita bestie tolabe ne post gye yakoza muyise bestie nekye gamba nti oli mukwano gwe munneewe oba keki etambula be bamanyi bantu bakulu bwetambula netambula bantu bakulu bebamanyi nekye mbadde gamba nti oli mukwano gwe oli munneewe katokkiriza abantu bano bali innocent bakwetodde kukosebwa because Bruno K nkunyonyodde abantu bonna bamwetodde bayantandika okubanga bamutya kubaba oli omukazi yagambye ali lubuto abana ne bagamba nti kati bwazaala nti nako akaana bakagate kukali naye lwakubanze bwe ngobera story eyo banga lyemaze mawulire omukazi oyo waba ali lubuto oluyinza okubasilwa Bruno K just yateko kuba ayagala bwagazi Bruno K ng'omuntu nga nakumulumya omukazi kino ekiwala banayinza manyi tomuvuma nedda ngamba kino ekiwala kyemukono kikisa ekidola nga ndaba kyagala nnyo amawulire amawulire agagala nnyo kiki abadde gamba tomuyita muwala oyo mukazi mukazi mukulu mutoto waziza nnyo mukazi mukulu tomuyita muwala nekye mbadde gamba amawulire teri muntu atayagala amawulire teri muntu atayagala amawulire naye kyembadde gamba teri muntu atayagala amawulire abo abantu n'abakazi bagagala nekye gamba nti tafunanko obufunyi mukisa abaita gufunangako kaleke yagufunye abatasobola gavaamu otegera kyegamba enkyangenda ngenda kwogerako ku TV z'olugambo zonna mbayite nkoze ekibannaye ngenda kuteekayo mujja kugwa akamanyiro baana mmwe mujja kugwa akamanyiro nze sisobola kunsula bwoti ne divorce okoze ebintu nedda mbadde nkyamalayo emboozi okyali ku dola dola yakoze ebyo mbadde manyi nti gwe nekyo kyalokola si kyamuteeka mu mawulire kyakola yeye yeteekayo because senga abadde abawa information nga ye tayogera oba tebamukubira amasimu n'agakwata wandege nti ayadde ayagala bisa Bruno K n'engeri gyakwata amasimu n'engeri gyayogera mu kitegeeza ye yennyini yayagala bamumanye simanyi oba anoonya relevant oba fame oba onoonya fame anoonya dda naawe okumanyikako kati gwe mukisa gw'oba olina atunda kizigo bajja kufuna ba customer kati goma engeri gye bamuwana ku dduka eyo gyakolera eyo gyatabuli ebizigo kati goma engeri gye bamuwana banayo katulagiddeko kumbe bulijjo oli wano nga weegira Bruno K bannaye bulijjo muwuuta basajja be Uganda bagenda munoonya banoonya oyo omanya banoonya nampeera nampeera yali alina byalaga sibu tomuzala onoonya banoonya nampeera ati nampeera yalagako n'abasabe namba ya nampeera nga basajja nange baginsabirewo munagimuwa ndenje mbadde gamba omwana yankula esimu enkena ngamba nti wadde akakadde fune namba ya nampeera nange waliwo yaginsaba ate era nagimuwa wamuwa yali ampa ssente kati esaawa zino olaba kikidoola kiri katale kati doola ono alina osooka okufulumya akatambi bw'afulumya akatambi ne balaba waaka mu byonna kikyosaba anti nkugamba mu byonna kikyosaba nze muwa magezi afulumye ki bw'aba ayagala okwetunda abasajja bajje gyali tebagenda kujja lwa bigambo bya Bruno K naye baba baagala labako kati nampeera ye kasa yabalagako buli muntu n'agamba okoze otya mpe nnamba y'essimu kati doola alina kukola ati kati doola bw'anaafulumya akatambi ka Bruno K nga bagamba kwata ennamba y'essimu nga bamala kulabako awo nga soka wagamba Bruno K nti ne kawaka katono azulina kulabako kati jukira bw'ogamba kawaka katono waliwo abalina waka waabwe nga bamwewulira bagamba bampe ennamba y'essimu yagamba mu Bruno K alina kawaka katono olira alina kawaka katono atasituka yamuwaata olubuto byakisiru ebyo manyi lwaki buli mukazi gwe bakyaye atasooka okulangira bwakugamba tomalaako bagamba nti tomalaako ogenda tukakasoota yitawo emabegaawo webale kujja gamba yitawayitako kyamabega yitawo ennyumaawo mabega wa kamera eyo madde gamba we bagamba nti divorce tomalaako ogenda tukakasoota nti baali balimba ogenda kukola otya balina ekintu kimu bwe mwawukana ng'akyakwagala obanga temwawukanye mu bulungi asooka kulangira maanyi gaki gakisajja wali tomala nako kwanza waliwo omuwala omulala Vixen gwe wali naye mukwano gwange omuyimbi omu yali omwala yali yegomba omuyimbi ne bagenda ku video shoot bava ku video shoot omuyimbi n'alya kwaba batera baliira mu motoka nga shoot ewedde omuyimbi bwe yalya omwala yafuna olubuto naye omwala bwe yazaala akaana kafaanana n'omuyimbi kamumalayo yazaala akaana kalenzi babaliira mu motoka
kafaana n'omuyimbi ne kamumala kyokka omuyimbi oyo buli wapositinga abaana be tamulaga akanako oyo omuwala takateekamu naye nga kamufaanana kamufaana kamumalayo yenna nga bw'omulaba maama nze nironi olina olugambo kati omuwala ajja atuuka ayagala okugenda mu mawulire ne mugamba nedda eno kariya ya muyimbi ajja kukola ekintu ayinza n'okukutta kubanga abayimbi abasinga bamafiya gwe kyoba otamanyi nengezaako omukakanyama nga togenda mu mawulire omuyimbi wamaanyi nnyo naye omuyimbi bw'aba alaga abaana be mu kamera bapositinga talagangako ku mwana talaganga ko mwana mulenzi yenna alaga naye kyebadde gamba tamuteekayo omwana omuyimbi omwana najja naŋŋamba akaana agenda okukaleeta badde nga kamalayo omukulu yenna era omuyimbi kyalina abawala bokka omuyimbi muveeko muleke kuba naye musajja wange muleke tomuyingira nnyo naye mbadde gamba wamani muyimbi kyalina abawala bokka wano Uganda naye mbadde gamba naye akaana kamuvala ne kamumalayo naye takapositinga kakyegamba nti omuwala oluusi ye omuyimbi yatanulira omuwala ono nti omuwala ono wadde azadde omwana naye mwana sigwa abadde ayagala yekka ayagala nange abadde neegomba kyovola yampeerawo keeki kuba omuwala yali mulungi nnyo n'okutuuka sebo kubanga omuyimbi yaliirawo amangu ago mwana afuna olubuto yateekayo ekibatu teyateekayo na kibatu gambye omuwala ateeka okuba yeyeetega omusajja nga yamwagala ebiseera ebisinga abawala bajjanga abayimbi abasinga tebakwana abayimbi abasajja tebakwana gwe genda okinoonyereza abayimbi abasajja n'okukwana abamu tebakwerabya tebamanyi nakukwana tebamanyi nze mbadde nabebabakwana bukwanyi obeera awo omwana najja nagamba nze wali omwana yamba message awo nagamba njagala ngaaga divorce jangu mpulira njagala nkwewulira gwe ngaakwepikira kati ngate nzira mukwana nga nina abalya kati olaba nawe divorce bakwepikidde atali muyimbi naye saalya newaba walya nedda ssebo togumiza ate kati ani agenda okuvunaana wano bali abasooka akuvunaanako oli owebweru tunakuvunaana teri agenda kuvunaana Ronnie oba tutunuzeemu kamera tugitutuzeeko eri tusigaze emirembe toddamu kuleeta mboozi bwezityo nga tuli mu kwogera ku bintu bizimba gwa biri ebirasiriza naye kyembadde gamba teri agenda kuvunaana togamba nze naye era ne bwoba okikoze tolina musango divorce ne mwatuuka ddi awo baana mmwe nze nali simanyi nti tuveeyo Ronnie alien yabadde n'ekivulu lunaku olweggulo ndeetano ku champion gudo tetugenda kikwekerera abantu tebazze namba zabadde wansi muwendo gw'abantu tegwaba nga bwe bakyali kisuubirwa si bwe kyalabise ekisooka obuzibu bwavudde ku kiyinza okuba nga kyavuddeko obuzibu buno okuba nti namba ze twali tusuubira nga ze twali nazo ku Freedom City n'amaanyi n'amasanze ge twalina erugogo tebaalabiseeyo obuzibu bwavudde ku ki ekisooka nze nsooka okutegeeza abantu nti ffe tetukyatiisibwa ani gwe mutiisatiisa abantu abajja bampeereza messages mu inbox era n'abaana alien skin b'ensanze awo baadde batandise okubuuza oyo Ronnie Mark n'abagamba yenyini yabagambya mukakkane Wolan najja n'ambongako ne bagamba oyo mumanyi nga tanatandika kuyimba tumanyiganye byaffe yali asiiga lanyi nga nzaamu emirimu gy'osiiga lanyi so mujje mpola era abantu badde banvuma ge mazima ku Facebook okwo buli wamu bampeereza messages ne ku WhatsApp yange banvuma lwaki nina ebintu bye nnavangayo okwogera ku alien skin ne champion gudo naye ngambagamba gino byenjogera ge mazima ffe tetukyanoonya hype tetukyanoonya tusanyukira tuwaana tuli ku mawulire amatuufu tuba tumanyi okuyitapitinga amawulire tuba tumanyi gye kiggwera nga nkugamba nga blood wange nti kikola kino nekino nekino bw'otakikola owedde gwe aba amanyi ebiddako ffe tuba record zino wezina kati tulikodinga tubikuteerawo wabikugamba kati bino byonna byenkugamba nabyogera era kati ngezaako mugamba nti tetutiisibwa nina musajja wange mulala musanza ku supermarket bamuyita naye kansooke muleke naye musajja yajja n'ayogera nange n'ambulya byonna bye bapulaninga naye nga munne waabwe nga baagala kutiisatiisa ne bagaffe tukyatiisibwa kati ensonga eri bweti champion gudo yali talina kukola kivulu first of all ate sigwe kusoso kyogera nakyogera nimusooka ne bagamba tuleete ne promoter bamundage kuba nasooka nenga nekino kiri impossible maybe batukangamu
tekisoboka wantu jabja bayinza okuba tukangamu kuba abayimbi abaze batukangamu bangi waliwo bigayo yateekayo Lwaki ku nnaku leero ne good life lonji ya bigayo teyabayo ne tumubuuza bigayo koza nabadde mbakangamu mwana kade manya bakangangamu okitegeera so nengamba wayo sanga bakangamu nagaza bya ddala concert ebaddeyo nga ne this is wrong bw'obadde bango oyagaliza champion Guddo ng'oyagala muzimba ng'omuyimbi afuuke omuyimbi abeerewo ebbanga akole ne ssente si eno engeri gy'omuzimbamu mbw ate kati omutwala ku Kivulu walina obeera ebivulo kikola waliwo emirundi ebiri bwe kigaana bwe kikola togenda kulumba bulumbi kuba ebivulu bya mirundi ebiri bibeera like a coin two sided kiyinza okukola kiyinza obutakola kabeere kamiliyoni kabeere David Tolo kabeera n'ekivulu kisobola obutakola bwe kitakola ki ekiddako okyega kyegamba nti bw'omala opima bwe kitakola champion Guddo asigalawo kati kitegeeza wayagala zimba champion Guddo omukolera ekivulu is not the right choice kwata omwana muzimbe talina wadde oluyimba talina wadde oluyimba abantu bebamanyi talina wadde music ku TV tanoona mutuwa okumutuwa kizibu kyakunywa naye lwina kyogeraho kankiddemu okutuwa omuyimbi kwe kujja gye tuli ne tumwemubulesinga ng'omuyimbi essaawa eno champion Guddo tanaba kujja gye tuli ali mu nsawo ya Alien mwatambulira Alien agambye nti anko naye tanaba kati kankubuuze gwe waliwo interview nze kwano champion Guddo ne Alien ojja kwesanga waliwo mu interview nze kwateka kyegamba naye ate Fresh Kid yewa mu interview nga ng'omuntu kitegeeza Fresh Kid yajja gye tuli n'atweyanjulira ne twogera naye ne tumanya ne product ye kati champion Guddo tanaba kujja gye tuli akyali mu nsawo y'omuntu atambula naye mu nsawo mu kikapu kye kati gwe otugamba nti ate tuzze kuwagira champion Guddo nedda tuba tuzze wagira gwe Alien tuba tetuzze kuwagira champion Guddo because champion Guddo tanaba kujja gye tuli kutweyanjulira kumutegeera ye yaani yayimba biki ekitegeeza nti concert yabadde Alien Skin bw'obuuza bakugamba nti restaurant ziri 10 ku kyalo divorce yasalawo alyamu eri restaurant mbunja sindyayo buli tekisoboka olina obeerawo ensonga ekutwalamu eyo restaurant either ya layisi either abafumba bulungi either bayonjo oba olina ekiwala kiwalabyeyo kati nga ggwe ngeza bugeza kale akyali mufumbo akyali mufumbo mbadde benalabye naye sijja byogera bakyali kimala tugende kukiri kyobaddeko tusonga ku balala mwana oyo Alan James proper jali nga Alan nkutumiddeko nnyo ssebo ali mungereza kati nno nkutumiddeko nnyo ssebo jabala gyona byotusaako musajja wange oyo yatusaako emikono yatusaako ekiwato gyebatusaako ekiwato gyegiriwa mutumiddeko Alan musajja mmaaniyo kakati mbadde gamba Alan Magwaya omuyimbi tulina owako kye tukwagalako tosobola kujja nti oli wakabi tuzze mu Kivulu kyo tuzze kulaba ki you get my point nti tosobola kugamba tuzze buze kuwagira champion Guddo nedda walina obeerawo kye tumwagaddeko twagadde music we twagadde ki ekituleese mu Kivulu ayina kayimba kabayita ba jobless billionaire gwe ng'olubuuza bameka abalumanyi okiga kyegamba okiga kyegamba ndi kati kankuwa ekyokuyimbye kyegamba kyekino nti tetulina kyetugenda kwagala ku champion Guddo right now because sanaba kujja gye tuyita nakye yatuguzizza kitegeeza tuba tuzze ku lulwo gwe yali atuguzizza ku nnyimba gwe tumanyi gwe twagala tuzze ku lulwo anti no yabadde charity concert ekirala ekyabadde Kivulu ekirala basebo ne bannyabo njagala obategeeza Alien Skin takola ngo Kivulu Kampala Alien Skin tannakuba show Kampala naye ate akutte champion Guddo yamutegese Kampala Alien Skin takubanko kisaawe Kampala wano takikolangako naye ate akutte champion Guddo amutadde mu kisaawe yakuba arena Freedom City Arena Freedom City is not Kampala that is Wakiso impossible obadde kiggwe ate Freedom City si kisaawe ngezako kulaga ebintu bye nali mugamba nti eno concert si ntuufu bw'oba osazeewo okukola ebintu mutuufu this is wrong nabyogera dda guno nguddamu gwakubiri nga concert tennabaawo ninga this is wrong gwe kwata kadi ozibale nti nange kenyini mumanyi genina nga Alien Skin sinnakubako Kivulu mu kisaawe nange kenyini amanyi genina nga Alien Skin sinnakolako Kivulu Kampala nakoma Wakiso saatuuka Kampala gwokwata olugogo omumanyi lugogo kitegeeza teri bantu basula lugogo abantu balina kutambula kuva mu bitundu ebyenjawulo bajje Lugogo teri muntu asula Lugogo abava emakindi abavudde Ntebe balina okujja Lugogo walina obeerawo ensonga gye nagambye ebaleeta
kubivulu byonna babireke bajje Lugogoba kwate transport bavuga amafuta gayo oyino beerawo ekibaleeta okuzimbira maama wagudde ennyumba Nsonga ekyokuzimbira maama w'ennyumba eyo contribution basobola n'ogikola nga tebazze mu Kivulu. You get my point. bagenda zisololeza wa sente sente zogenda oteeka mukole teeka Ekivulu ozimanyi omuwendo bayinza oyita contribution zo bazikola charity bujjo bazikola fundraising bazikola ne bati bakoze bivu tebabikola ku internet tobiraba bakolako ne ya Bobby Wine wano okumugulira emmotoka eri amadika ojijjukira nga bateekawo okumusondera sente wabiraba abantu tebaziweereza kati kankube alien skin wakera ku machana bagisonda motoka tewaliwo bagisonda fetwaliwo twasonda twasonda nejja netuuka ku mmeri tojijjukira neeremera ku mmeri we ali press conference nagamba emimotoka etaita masasi n'emmeri kwe yagide yimukole mutya ndekere oyamuyita omubaana kati kyembadde gamba kye kino nti senga alien akeera ku makya n'agamba twagala zimya mama Guddo nyumba n'alaga plan yaayo n'alaga ne contribution abagala ogiweereza n'enamba y'essimu n'atwaga ne progress tutuuse wano omusingi twagusimye olaba SB4 musajja we abikola wano bulijjo ne bamusondera sente n'azimba amayumba tabikola SB4 media abikola nga bulijjo naye nga abamuwadde sente bakadaama bamuwadde sente n'azimba ennyumba n'abagaba ne wano tutuuse tubulako kusereka ne bamuweza sente z'okusereka kyogamba ennyumba esobola omulema nga alien skin yakuliddemu fundraising ku internet tesobola ne sente zenye ze mwakwesiza otegeka Ekivulu ziba malo tandikako ennyumba. You get my point? N'okugimala sente ezategesa Ekivulu sinyingi omanyi ziba mmeka anshi madembuza bwe tuwalabalamu sente ezategesa Ekivulu ne venue byonna ngo bigasa n'obulango na biki tezizimba ennyumba zigizimba otegeka kyegamba nti kati kyegamba nti kitegeeza nti ono yategese Ekivulu natugamba asonda sente za maama kuzimba nyumba naye ng'olaba kiringa personal gains ye yafunamu kwegamba yategese Ekivulu ye luzimbo lwe. You get my point? Luzimbo lwe kuba nkugambye bw'obanga oyamba champion temuli kigendererwa kya kuzimba temuli kigendererwa kya kuyamba mwana ono bw'oba yagala zimba champion Guddo muzimbe ng'omuyimbi manya kye yeetaaga okukola okumufuula omuyimbi owakabi abeerewo ebbanga tonnabikola tonnamutuwa akyali mu nsawo yo omutambuliza mu kikapu gyo mujjeeyo omutuwe nkwadde example ya Fresh Kid baamutuwa wuuyo artist wammwe abayimbire ngera tulina bafaani be nga ne interviews ajja n'azikola n'okwogera ng'ayogera n'obupera ng'abukuba n'ebivulu nga bamubuukinga. You get my point? Kwa Fresh Kid bali bamubuukinga gwe champion Guddo ani amubuukinga tubuulire receipt gye eriko nti champion Guddo bamubuukinze wano champion Guddo bamubuukinga babuukinga gwali yeni gwe n'ogenda naye n'asooka ku stage naye kyegamba Fresh Kid yandibadde ya district kwe bapimira nti tuzimbe champion Guddo no atuke ku level ng'alinga Fresh Kid nga basobola n'omubuukinga nga tusobola n'omukolera receipt eyiye n'afuna ku ssente ng'agenda ayimbira baana n'abantu abakulu ayimba because oba okubye n'abantu Fresh Kid yayimbiranga abantu abakulu yakuba zipapo pate tega kyegamba kati kye bandibadde bakola naye bw'olaba tebakikoze nga bali mu kuyisawo oluzimbo lwabwe ng'omanya omukulu yayagala balagako nti omwana namuganya omutwala mu ssomero lyammwe naye ate era waali akola gwe nkunyonyo tetunnakuba Kivulu Kampala gweyagala mwana yabasoko kikuba talina luyimba Ekivulu kino alien yakikoze funamu ye ng'omuntu luzimbo lwe sikujamba naye teyabaze it was not a charity concert okuyamba asobola okuyamba nkunyonyodde era nkimanyi ennyumba ajja gizimba oba Ekivulu kyasaza wadde kyasaza ajja gizimba ekyo nkimanyi because ne bwakera ku makya nateekayo fundraising tibanaye Ekivulu kyasaze twagala zimbira mama kadala tudde mu Kivulu kyasaze twagala zimba era bajja zimu wa sente because guno omwaka gwali eno oyagala gugwe nawe okkiriza nti gugwe ffe tuli bantu abawogere amazima tetumukyawa era yakimanyi simu hatinga naye tesigenda va ku principles zange zemanyi ez'okwogera amazima sebo njogera olw'okwagala okumpaana guno omwaka gwali eno buli mwaka gu blessing abayimbi guno omwaka gwa blessing ali eno era mwomwekiikamu ng'omanyi muleke let him enjoy this year omwaka ogujja tunaafuna abalala. You get my point? Guno mwaka gugwe ali mu mubiri obye era buli kyagenda okukola mu guno mwaka ajja maliriza ayitawo era namugamba ekirungi obutambi wange gye buli namugamba ali eni olina omukisa okweyagalya mu guno omwaka gwonna waba tokola ensobi oba tebakozesa n'owulikikanga alumba omusajja w'emage n'owulikikanga alumba Kyagulanyi nakimugamba dda ne mugamba wadde tomulumbye ne tokola ensobi n'owulikika kitegeeza mu bigambo by'oyogera jjamu erinnya Bobby Wine jjamu NUP jjamu Firebase tobyogera nako simwe mwandeeta oba oyagala kwogera bataakuleeta soyogera erinnya Firebase
toogera Kamwocha toogera NUP gwe yogera byogera naye nga toyogedde bana bali ba commenting kuli ne bagamba nti ndoza mujja kakasa nti Freedom City twaja lwa fada kyogamba nti okulumba bine bibadde bisembye mabega kwa kubanga ayogerako ku NUP fire base because bitya enzo kwanga effect lwaki abantu tebalabiseko mu kivulu kye eyo yesinga kubanga abantu bolina alien tunulira bantu ba wansi bantu ba bulijjo bana baggeto bebakuwagira ne manye embeera mwe bali gomanyi bali side chip omanyi bawagirani mu byobufuzi you get my point nga tonna bakola decision yonna gomanyi bawagirani gomanyi bali mu mbeera ki gomanyi bayita mu bulamu ki gwe bomanyi ddala abakuwagira abantu ba wansi abantu ba bulijjo kitegeza before you make any decision eri political soko jjukira audience yo olowooza egwawa esawa zina amaanyi galiwa abaana baggeta abo abantu ba bulijjo bannayuganda abantu ba wansi balina kati ekintu kye balina essubi lina gwe linywereddeko ye Kyagulanyi gwe bw'omukwatako bw'oti gwemanya okutte ku ssuubi lyabwe oli ye switch eddako amataala gonna ate era ye switch egazisaako esaawa eno kati ge mazima kitegeeza bw'oba otunidde audience yo gwe nga gwe naaviyo gwani oyinza okugamba nze sina nnyo bantu ba wansi bampagira oli waddemu olumba Bobi Wine nomanya nti abantu babamu bali okay abakuwagira gavumenti tebalina kye bagibanja naye waliwo abantu abali obubi abantu abali mu mbeera embi nga ate be bawagira ggwe abaana baggeta bali mu myala be bawagira ggwe abaana abatalina de 10 abatalina mirimu be bawagira ggwe kati mu mbeera yo promoting ekivulu champion gudo bali balina okukolawo move ezza ghetto ezza Kamwocha mu mbeera yo promoting ekivulu bali balina okukolawo move ezza Kamwocha batya Bobi Wine muleke tojja mufuna tayiza bana abetolodde Bobi Wine genda ye Kamwocha balage nti one love man tewali mbwa genda yo activation gendo zikolereyo tewefuula wakabi genda yo va wano kweta timu yo mugende mulumbe Kamwocha kwata mumbe Bobi Yanga mulumbe Zexi mubagambe ba blood one love okitegeera mulage tewali mbwa kati mulaga nti tewali mbwa kitegeeza nti oba otandise okutekola move ezokulaga nti musobola okujja ne ku kivulu kyaffe ne mutuwagira tewali mbwa teyagikola kati gwosigadde olaga oli wakabi that is wrong keera ku macha abasajja otomanya abasajja nga bapromoting ekivulu gwe kenyine obadde okola nabo ne mugenda paka mu owino mugenda mu bantu promoting ekivulu gwongamba otembo tosobola kikola ng'otegedde wenaye ekivulu omanyi lugogo ekivulu e Kampala ne mwabana musaaga n'okusaaga e Kampala singa yatadde ku PTC wa mitanda ona widdo lyawoza mboyo mwana yasinze yasinze ne Zexi yasinze nani Zexi kambagambe Zexi bwabanga atsagala kukola kivulu kate kiri successful akikola esaawa ena akikola n'akiteeka olwaki Zexi bwokwata factors ezikola concert zonna zirina kitegeeza nti entegeka yebegendo sala era ekyatawanya Zexi kyali eki kutegeka because kamba buli basebo ne banyabo n'omuyimbi ono David Lutalo gola banyambadde wano w'amaanyi ayina abantu ba bulijjo bivulu bye walwakutaano lwa wiki etandika era abantu bagamba 29 Friday eno tugenda mu Nalongo concert musajja wange David Lutalo kawoye ebintu binabikolanga Kulaman yakuyisizaamu egaali ne manager Nasa naye kwe ya David Lutalo yeddira ndiga so tuba tweddira omuziro gwe musajja wange so sebo jangu otekeko ekintu musajja y'abantu bagamba bagenda bawagira David Lutalo nga 29 ne madde bagamba batumaliza Ronnie ne David Lutalo yateekako ekivulu ne kimusala nga butebe bwerere bwe bwaliyo butebe bwerere naye lwaki sigamba nti abantu bali tebagala David Lutalo yategeka ekivulu twakitegeera ndowooza abamu nga n'okuggwa kiwedde yateeka lonchi ebiseera byali bagitoba ngumba zange nga yali olunaku lwe lumu ne kiweewa ne kiweewa yalina simanye empale yeegudde ne bateeka lonchi bonna ne bibasala yowa ne bimusala nono ne bimusala David Lutalo ne David Lutalo yakola ki yakwatirawo mangu after 1 week n'alanga concert endala n'abagamba muve ku biri ebyasaze eno nze agyetegekedde mu nsonyiwe yaddamu ne yetegera concert eyiye after 1 week n'alanga n'atandika yakiwa omwezi nga gumu ekivulu kyajjula ne bagamba ono si Lutalo yakoze flop ne babagamba nedda flop eri tetegeeza nti no David Lutalo yali munafu entegeka ye yali embi kyobula ye yakitegeera ekivulu ekyasa n'addamu n'ateekerawo ekirala
kali kyegamba kye kino nti oyo zex bwagamba njagateeka Kivulu kirala kati kijjula because uli entegeka yali embite yateekayo wadde n'akalango wano we tugenda nga tumaliriza alien skin essaawa zino alina kyagamba abantu essaawa eno alina kyagamba abantu because gukyali mwaka gwe era akyalinawo mu masi omwaka gwonna naye kyalina okukola waba akyayagala osigalawo alina okumanya nti lye peesa lyanyiga lyamukosa eryakyagulanyi talina kunoonya Kyagulanyi naye nga bwegambye agenda alaga solida nti ali wamu nabo tewali buzibu nabo bajja kuddamu yayagala tayagala bali oli omusajja w'amaanyi oyagala toyagala omusajja badde akomaninga ghetto for the last 20 years kitegeeza alina se ate tanaba nakukulagako naye bw'avaayo n'abeekolayo statement egeraga nti ali wamu naawe oba owedde si kyabeere ng'akimanyi nti ekyo kigenda mukosa paka ate okuddamu okuzza omutwe engulu next year kigenda beera kizibu senga embeera esigala bweti kati ate kyenkugamba naye kyankwakyo festival nze information gye nafuna kino kirekawo Abitex ali ati essaawa enkwakyo festival information gye nafuna Abitex yayagala kwogera mazima Ekivulu yali akitidde kyokola yali aganya owaayo ssente ze yabanga umeme mutono umeme yali akendedde kati bo ne balowooza mbu Abitex yagaana owaayo ssente ze obuzibu bwakola nze bwe nalaba buli bumu bakiteeka wala nnyo nga awedde kituufu naye Abitex yagamba atuuka ku nkwakyo festival agenda okulaba jjukira Abitex ye musajja asinga ati w'ebivulu mu Uganda abala agenda obalaabalamu bw'ati n'agamba wano kiba kiyindya n'agana oteekayo ssente ze kati ng'agamba ali eni bwe tuba tutegeka tujja labira ku mulyango bwe tunaakola ndyoke nkusasule nga kiwedde naye siwateekayo ssente zange olowooza awulira atya kusinza ku kyerabye yabadde akimanyi Abitex oba tomanyi Abitex ye musajja asinga ati w'ebivulu ye musajja asinga ati w'ebivulu mu Uganda yabadde akimanyi tekigenda kukola bagambe muyakedde ku makya n'atuula ku jjinja kati kankuwa ekyokulabirako omanyi tekiriza champion good ezabadde mbantu ozimanyi omuwendo nga nabadde ne ku BBS buuza kabwalaata nga zimulemye okugaba zimulemeddewo kati wadde osirise wadde oganyo bisiba byogera oganyo byogera nti bawangula kati yaŋŋambye n'atuuka n'agamba tiketi zinnemeddewo sikyabuuza abantu bibuuzo bw'oba oyagala tiketi kuba essimu ŋŋambe njagala tiketi nengenda ku bukedde ngenda buli woogenda nga liwo tiketi nagenze ku musajja woono wa Nayisi namusanze wali musajja wa Nayisi TV nga balina obutabo buti naŋŋamba zo tiketi mweziri mu bantu ne muba ogambye eki kali kyegamba n'abazize toyinza mmanya bamekabasasudde kwegamba kyokyo okutwaliramu tekyatambudde bulungi naye ate yegendereze because wekiva ku champion gudo kidda kugwe alien wekiva ku champion gudo kidda kugwe alien so make sure kadi zino zitereza ngo obudde bukyali bwe kigaana owedde Ronnie Mark kiyingi bwe tubadde n'olunaku olwaleero nga tudigestinga mu nsonga ez'enjawulo mbadde ndi okumusaazaako n'olunaku olwaleero mufunyeeko nga tusinzidde wano ku Silverback Lounge omusajja agenda oyimbe wano olwaleero bamuyita Shebi mukwano gwange Shebi Music ow'Ekireka bamubuukinze mu kubagenda oyimba wano olunaku olwaleero mulabyeko bamuyita Shebi Music manager mukwano gwange Nicotine Entertainment sebo tukubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo muganda wange bamuyita Ronald Mukwenda ilisawo kigaati kyo wekka kikutuge naye tugenda kuva ku show eno kigaati kyo nze nkuwadde isawo mugaati ate ngenda kuliramuwa oli muganda wange Ronald Mukwenda isawo mugaati ye Ronnie nange eze Ronnie gwe buli omwana aba muganda nze nga siri muganda wo gwe divorce matovu ono yeddira ki ndiga Ronnie yeddira ki yeddira ndiga sewaga Ronnie tegeddira ono lutalo yeddira ndiga ngamba Ronnie gwe wadde ondensako yeddira ndiga Ronnie Mukwenda Nicotine Entertainment naye musajja wange lwaki omuyingira otyo amala kundaba bamubuukiza omwana agenda yimba wano leero wano ku Silverback wajja yimbe Shebi Music sebo tukulinza olunaku olwaleero naye omwana wakabi waki wayisawo omusajja wonze nkuganye isawo muyimbi wo abantu bakukolinga Shebi Music bwe kabanga kabi akayibe omwana abatamanyi kuyimba isawo muyimbi wo omanyi waki kugamba bwekyo tulina okuzimba eggwanga lino bwe tulaba abaana bayimba obulungi mwagala buloka 99 mwagala kyo kulizimba naye nze lwakuba njagala nnyo abantu abayimba obulungi Shebi ayimba bulungi Shebi Music ayimba bulungi abashipa mpa ku simu eyo kato omuwategemu Shebi amanya omwana ono
sigenda Shebi. Ateke mu Shebi Music agugolinge Shebi ku YouTube. Nina kalango ke ngenda Dubai ne Clevaje. Nja kuisa kalango ka Ram Events. Dubai anti nze mbeera yo nnyo waka. Ram Events ategese Clevaje ndongo ya amanyaawo Clevaje amanyi gali gatya sofa. Clevaje mwagala nnyo kubanga namwewunyako kimu nti yajja okuyimba after so many years nga kyalina energy na kitya. Abayimbi bamala ebbanga tebayimba bakomawo nga baayabika. Clevaje yajja okuyimba nga energy akyalina. Okay. Ngenaku z'omwezi 3 omwezi kibannange. Omwezi goto kyagujjira kubugutana. Ngenaku z'omwezi 3 banakutwala gwe September. Anti tubuza tugenda loza lwa. Ye weekend eno. Weekend eno. Tuli mu Dubai. Clevaje, the best of Clevaje manzi wanani si alete dugu lya Afrika. Tugenda bali ku Venom Club Venom wali mu Dubai. Au DJ Ram wakubire ndongo wao. Namulaba ko nasemba okubere Dubai. Yanjo kyanayo ku sente. Sajja wamanyi bagaba kudiramu. Yanjo abana bwembeera mu Dubai sikwata ku 10 kyange. Neba ngamba waliwo wagera ne bakusuza. Waliwo cyane ekyakusuza ne babimpeereza. Mukulu. Mbadde bali banimba nanga kivulu kya Clevaje Dubai. Atwagala bagalo yote mu mwezi mu Oktoba tuli Abu Dhabi mu Strand Hotel. Okuyingira dira mu 10 ordinary yes. Okuyingira dira mu 10 ordinary. VIP dira mu 2. Ne divorce mu musuza. Ram Events yakutegekedde nakuleka ekivulu kino nakutegeeza nti mujje munyumirwe endongo ya Clevaje dogo lya Afrika manzi wanani ensi ya leta. Lwe nasemba bayo yanjo kya endongo kakundiri wali mu Dubai. Lwe nasemba bayo yanjo kya Ram yanjo kya omugaga wange wa Silver Bakomitan Gilbert ne Mr Henry mulabyeko wano ekifo ky'amaanyi mujje Mr Henry wagala ku Salama Road tulaba ku mipiira waliwo ebyano ebisavinga wano nga by'amaanyi omwana agira bati nakutunako nogamba eky'omwana kigende kompola kubanga waŋŋambye omukazi alaba ebintu bino kati badde gamba Henry wuuyo naye azze tubeera naye wano tulaba akantu wuuyo awo mbadde sibete motoka yagikyusa dda sebo Henry afunye sente va mu bintu ebyo backbone lwakuba baŋŋamba ne bw'omunyenyo ddamu tavaamu wadde akantu Henry aliwa yandibadde motoka akyalimu ayina gwanyumya naye tavaamuko sente kale tubadde wano kusiva Salama Road abantu balagirira ekifo bulungi kazova ku makindi SS Henry wuuyo nanti Henry wuuyo naye maama omwana oyo kazova ku makindi SS yebeddako awo wenyini oba ogiraba eri ku kkubo sensonga tuba tuzikwasaganyanga bulijjo kale mujje tunyumirwe okulaba omupiira wabeera abayimbi leero tulina omuyimbi wono Shebi Music mu luseke lwa Ronnie agenda nga ayimba wano nako lwairo mujje tunyumirwe akafo kaliko amazzi gemulya gayiika agakulukuta nkulu afuniramu amazzi nga gakulukuta nnyo amazzi ago kyakisenyeza okugamba omusajja wange yagateekawo aliwa sajja wange wesonde in fact bayira yakoze akafe sonde madde nsaba onzikirize mpita abantu bagende bakalafu bayisewo nisawo bantu bo tukyaliwo basebo ne banyabo ennaku z'omwezi 7 Oktoba tugenda beerawo ku Patos Corner esonde wagenda beerawo bato eyabayimbi abakadde chance nalubega omulala Namwelabidde gwe balonze then abayimbi abato bagenda batolinga so Nicotine Entertainment yabitegese obebya bato tusoke tubirekera abayimbi bangambi bakoze bato bafunye abakimbi abakulu beekubemu balaba wakyayina amaloboozi baleese abayimbi abakulu nabategeddeko chance nalubega wede twadde buno omuyimbi omukulu naye nga 7 Oktoba abantu b'esonde awo mu tawuni akafo kayita Patos Corner so tugenda beeraawo endongo egera seka tunuma kumaliza sheno uno soda abadde wa 13 tova mu Henry wuli wali tugende wali tova mu kamera lindako lindako kati nzo tova mu kamera ati sente ziri mu motoka ziri mu motoka anti ngenda kuletera zino yongereke ezibulako zino ziri 12 uyo Tina muyite Tina soko nini egulira anti soda osobola okwegulira soda kese ono toswadde na kuswalo zikutte sente zange okusinziira ku muntu gwe wazze naye nga mujja wano osobola okwegulira soda mbere bulungi olunaku olwaleero Tina soko jjo njagala abantu bategeere nti sente nziwadde Tina anti kukubulako 10 anti sente ziri mu mmotoka wamezi bulako akwenzo nanga zijjudde eza soda
byebyo Ronnie Mark Kiyingi Romako Africa omulabye kina era bulungi wamu